ate era tukomewo ku nsonga y'okuvvuunula oba okusabukulula ebirooto by'abawuliriza baffe abalungi abeekuumira ku mukutu gwaffe. Kale munnaffe omupya tukwanirizaako mu kutu kuno bwe tuyigira ensonga z'abajjajjaffe, ensonga ezikwatagana ku buwangwa n'ennono, okwezimba gwe ng'omulonde n'okuba nga tukuyambako okakasa nti ensonga z'abajjajjaabo osobola naawe okwekwasaganya, ate sinakindi obalibwe mu abo abaakola ne batuukiriza ku mulembe guno. Yes, nze Nalongo Kawala Namirembe, I'm here for you. Nalongo Nalubaale agenda kuba nga akwasaganya ensonga y'ebirooto nga abaviira kimu ku kimu. Yes, I have them. Nabafunidde I'm gonna show you. Era gye binaggweera oba mugenda kumpa ki? Ekyokumpa mukimanye, mwekuumire ku mukutu likinga page yaffe eno. Wekakasa nti okoonakoonako ekigalo. Ensonga ya nnyanja eriffe abaloota ennyanja. Yes. Nalongo n'aloota nga agwa mu nnyanja. Aloota ng'agwa mu nnyanja ebiseera ebisinga. Ono agambye nti ebiseera ebisinga aloota nga abbira mu mazzi. Tabatama oba ga puulu oba ga nnyanja, naye agambye nti buli wateekawo omutwe abeera alwana nga abbira. Ono agamba nti aloota ennyanja ebiseera ebisinga nga ye agirengera bulengezi. Ono agamba nti aloota ennyanja nga oli amugamba nti mu nnyanja yawala ebibi. Nalongo ekyo gye kiri. Kati aba akugamba weesunsike mu nnyanja. No, kwegamba aba akugamba osobole okumanya w'otandikira. Okay, oleme kukola mirimu mingi nnyo egitakugasa. Ekitegeeza be bo bajjajja abali open minded. Ono agamba ndoota nga ebiseera ebisinga bantaasa from drowning. Kakati ono agamba aloota ennyanja ebiseera ebisinga ng'ekalidde. Does it happen? Sirabangako Nalubaale ng'akalidde. Munnange ekalira. Lwakuba nti amanyi okusemberako eno. Mu birooto. Mu birooto ekalira. Okay. Ono agamba aloota ebiseera ebisinga nga ku nnyanja kujjudde omuyaga. Ate aba atambulirako ndowooza n'abeera nga wano wekali mu firimu ya Jesus, ng'omuyaga mungi. I'm just imagining it. Okay. Ono agamba aloota ebiseera ebisinga nga alaba abagenyi abava mu nnyanja nga babakyalidde. Ekyo kisoboka Nalongo? Kisobokera ddala mukwano. Okay. Kakati ono aloota, omanyi abamu babiwandiika mu Luganda, wompulira nga nsiriikiriddemu nga omanya olukyaluteteekanya 1+1 olugatta. Aloota nga bamuyigiriza okuwuga swimming. Manya sina buzibu kubawandiika Luganda, mumpa challenge ey'amaanyi ey'okweyigiriza n'okwerwanako. Ate nammwe abawandiika mu Luzungu, nze sina buzibu kuseereza Oluzungu. Okay. Kakati abo be tubadde tuyina mu kuloota ku nsonga y'ennyanja. Okay. Thank you very much Nalongo Kawala Namirembe. Mwebale mwenna abwekuumidde ku mukutu gwaffe ogwa The Divine Family, Nalubaale The Divine, era twebaza bajjajjaffe bonna olukubeera wamu naffe mu nsonga eno ey'okubeera nti tuyamba bazzukulu baabwe okumanya n'okutegeera embeera gye bayitamu, kibasobozese okubeera nga basobola okwerwanako, nga basitula amaanyi gaabwe ag'omunda, era bwe batyo nga bakola ekyetaagisa okuvvuunuka embeera zonna. Kale nno nga twogera ku nsonga y'ennyanja eno, ennyanja eriyo abantu abaloota ennyanja. Abantu abaloota ennyanja abasinga obungi beebo abagirinako akakwate. Bw'obeera katugeze nga yo caretaker w'ennyanja, bajjajjaabo nga baali bantu ba nnyanja, kisoboka okuba nga osobola okuloota ennyanja ng'ogiraba bulabe. Olumu n'ogiroota ng'ogiraba ekubye omulaala, olulala n'ogiroota
nga etaddeko ejjengo ly'amaanyi nnyo olulala n'ogiroota nga esenguse olulala kwegamba ebeera kuwa updates ku kiki eriko all the time. Kiba kitegeeza nti bajjajjaabo baasibuka eyo mu nnyanja. Kale nno bw'ogiroota ng'ekubye omulaala bw'omanya nti obwo budde bulungi nnyo okubeera nga obaako by'okola oba new developments mu bulamu bwo, kwegamba obulamu bwo buteefu. Obulamu bwo buteefu osobola okubaako ne innovations z'okolawo mu bulamu bwo, oba ofuna mukyala oba ki. Bw'ogiroota nga ntabangufu kiba kitegeeza nti totandika nnyo birala. Bw'oba olina by'obadde okola sooka weekuumire, sooka olindemuko embeera ntabangufu. Bw'oloota nga kuliko omuyaga kiba kitegeeza nti ate mbi nnyo. Yongeramu obwegendereza mu byonna by'okola olabike nga togwa mu mbi z'embeera egenda mu maaso. Kale eri ono aloota ng'agwa mu nnyanja, munaye kiba kitegeeza ogenda kugwa mu bizibu mukwano. Ate ono ye aloota ng'abbira mu nnyanja mu mazzi, oyo kiba kitegeeza nti ate ye already ali mu bizibu, already abbira mu bizibu, yeetaaga busaasizi. Eri ono aloota osobola okwekubira omulanga, totula butuuza n'ogamba bannange nze nga ndabye, nedda. Era eriyo oli aloota ng'ayingira mu nnyanja nga bamugambye nti nno eyo ye wali ebibyo, oyo aba asindikiddwa Bwakabaka Mukasa nga y'ajja ommumalira ensonga ze. Kale nno okuloota omuyaga nga mungi ku nnyanja nga muli mu lyato lyagala kubbira, obwo buba butabaazi bwa ku nnyanja. Eriyo abantu abatuddemu obutabaazi bw'oku nnyanja nga bano batuddemu empingu y'oku mazzi. Abantu bano bwe bati beesanga for some reasons nga bali ku nnyanja, abamu nga bavuba, abamu bali mu transport industry, naye somehow ng'abeera okwo ku mazzi tavaako. Yafuuka nga lyato naye yennyini, eritambula lyalinnya, naye nga yeebuuza lwaki. So nga bajjajjaabe baali batabaazi ba ku nnyanja era nga bali mu budde bwa kutabaala. Gwe by'olowooza mbu oli mu kukola ku nnyanja, bo bakozesa obudde obwo ne balawuna ne balaba ebigenda mu maaso mu byokwerinda. Kale ggwe aloota ng'owuga oba olwanyisa bizibu, era twagamba nti bw'oba oloota ng'owuga, ekiddako awo feeling gy'ofuna, owuga ng'olina ky'odduka, owuga nga oli mu leisure time, owuga nga amazzi gatukula, owuga nga amazzi gaddugala, naye nga kino si kye kirooto ekitegeerezaawo ebizibu, nedda. Kuggyako ng'obadde owuga ng'owugira mu mazzi agaddugala oba ng'obbira, naye okuwuga obuwuzi si kirooto kibi, kiba kitegeeza nti embeera ogikwasaganya bulungi era ojja kusobola okumalako nayo. Kati okuloota nga endege zivugira mu mazzi, ono ng'aziwulira buwulizi atambulira ku kibalama oba atudde ku kibalama n'awulira endege nga zivuga mu nnyanja, kiba kitegeeza nti alina ky'akola, ng'akikola mu bumenyi bw'amateeka oba ng'akikola mu bukyamu. Ayinza okuba akikola butamanya naye ng'akikola. Katugeze kankugerezeeko Naalongo nti bajjajjaabo bayinza okuba baakuwa emmindi ne bakuloosa. Katugeze nti ne bakuloosa nti twagala emmindi ey'emizimu, kati emmindi eyo of course egenda mu taaba. Kati gwe mu kutambulatambula, friends, mikwano gyo ne bakugamba onywera mu taaba eyeekola. Tulina Parado, biba ebikolo 99 eri ekuba ekolerawo. Kati emmindi eyali ey'abajjajjaabo ng'egenda mu taaba, kakana ng'otaddemu omuddagala, olyoka oweekoomera omuddagala, tokomye okwo, oli akugambye ogifuuwa oli bwereere, oli akugambye empanfuuwemukko naye omuwadde,
kwegamba ensonga ogitawaanyizisa. Nalongo, if you look at toys, nga ensonga yoyo atuga ono aloota endege evugira mu nnyanja. It's very hard. It's not so common. Kubanga ku bujjuvu bw'ennyanja tosobola kuwulira sawundi ya ndege. So waba alina obusobozi okuba nga agiwulira. Kiba kitegeeza nti ky'okola kyonna ky'okola kinene muko era n'engabana ejja kuba nnene muko. Kale no weetereeze, weetunulemu, weetereeze. Okuloota abagenyi nga bakukyalidde naye nga bava mu nnyanja kiba kitegeeza nti ewammwe lubaale wammwe wa nnyanja. Wa nnyanja kwegamba mmwe bazzukulu baabo oba abasese oba abalunnyanja naye abasibuka mu nnyanja. You are the water people. Okay. Bava mu water world. Okuloota ng'ennyanja ekalidde abantu bakiroota munnange. Nolaba ng'ekalidde nga wonnange ebizinga byonna obirengera biringa nsozi. Kiba kitegeeza mbu ki? Kiba kitegeeza nti osomose ebizibu era ebiseera ebisinga obuzibu mu bulamu bwo byonna they have come to pass. Yeah, they have come to pass. Era okuloota ng'otaasibwa okuva mu kubbira mu nnyanja. Akutaasa bw'aba nga musajja tumanya nti oyo Katikkiro wa Kabaka Mukasa era ono nga si mulala wazira omuyego y'aba akutaasizza. So oba osaana omwebazeeko. Bw'aba mukyala nga yakutaasizza kiba kitegeeza nti oyo Nnaalongo Nalubaale ye yeeyimye mu nsonga zino okuba nga akutaasa. Era bw'aba nga mwana yakutaasizza kiba kitegeeza nti oyo mulongo yakutaasizza. Kale nno yenna aba akutaasizza ng'osobodde okumumanya ogwana omwebaze. Ebisobola okukutaasa ku nnyanja bingi bingi era bw'oba ofunye omukisa okukimanya munnange ossaayo okwebaza n'ogamba nti weza bajjajja neeyanziza nnyo okutaasibwa okwo. Kale eriyo ono ye aloota nga bamuyigiriza okuwuga. Bajjajja bafuna obudde ne babaako ebintu bye batuyigiriza. Kati nga engeri gye tuvvuunukamu ebizibu eby'enjawulo. Kale nno okuloota nga oli akuyigiriza okuwuga baba bakutendeka okulwanyisa ebizibu eby'enjawulo ebiri mu bulamu bwo. Oli asobola okuloota ng'ennyanja ng'aguddewo bw'atyo oluggi lwe ng'emiryango ennyanja yazze. Oh my God! Kiba kitegeeza nti Kabaka Mukasa azze okukulabako akukyalidde. Kale suubira bisima byereere. Kale nno mweyongere okwekumira ku mukutu Nalubaale the Divine. Tubagala nnyo. Twongere okuyiga ensonga nga zino ennyuvu. Ebirooto byammwe era tujja kuba nga tubaddira. Yes, thank you Nnaalongo Nalubaale. Weewaawo. Ekituufu obisabatula bulungi ate n'otuleka nga tunyumiddwa ate nga tutegedde ekyokola. Bajjajja bongere okuba nga ye bulijjo nze abalagira akoma takoomera nkwe.